Essula ya 26. Awo abantu bonna aba Yuda ne baddira Uziya eyali yakamaze emyaka 16 ne bamufuula kabaka mu kifo kya kitaawe Amaziya. N'azimba Erosi n'akizaayo eri Yuda kabaka ng'amaze okwebakira wamu ne bajjajjaabe. Uziya yali yakamaze emyaka 16 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 52 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Yekkiriya ow'e Yerusaalemi. N'akola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi nga byonna bwe byali kitaawe Amaziya bye yakola. Ne yeesimba okunoonya Katonda mu nnaku za Zekkaliya eyalina okutegeera mu kwolesebwa kwa Katonda, era ebiro byonna lwe yanoonyanga Mukama, Katonda n'amulabyanga omukisa. Awo n'atabaala n'alwana n'Abafirisuuti n'amenyera ddala bbugwe wa Gaasi ne bbugwe wa Yabune ne bbugwe wa Asudodi, n'azimba ebibuga mu nsi ya Asudodi ne mu Bafirisuuti. Katonda n'amuyambanga ng'alwana n'Abafirisuuti n'Abawalabu abaabeeranga mu Girubaali n'Abamewunimu. Abamoni ne bawanga Uziya ebirabo, erinnya lye ne lyatiikirira n'okutuusa awayingirirwa e Misiri, kubanga yaba n'amaanyi mangi nnyo nnyini. Era nate Uziya n'azimba ebigo mu Yerusaalemi ku luggya olw'oku nsonda ne ku luggya olw'omu kiwonvu, ne bbugwe w'akyukira n'abinyweza. N'azimba ebigo mu ddungu n'abajja ebidiba bingi, kubanga yalina ebisibo bingi, ne mu biwonvu ne mu lusenyi. Era yalina abalimi n'abalongoosa emizabbibu ku nsozi ne mu nnimiro engimu, kubanga yayagala nnyo okulima. Era nate Uziya yalina eggye ery'abasajja abalwanyi abaatabaalanga ebibiina n'ebibiina, ng'omuwendo gw'okubalibwa kwabwe bwe gwali. Yeyeri omuwandiisi gwe yabala, ne Maaseya omwami wansi w'omukono gwa Kananiya omu ku baami ba kabaka. Omuwendo gwonna ogw'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe abasajja ab'amaanyi abazira gwali 2,600. Era wansi w'omukono gwabwe ne waba eggye eryayigirizibwa obusiriivu 375 abaalwananga n'obuyinza bungi nnyo okuyambanga kabaka eri abalabe. Uziya n'abategekera eggye lyonna, engabo n'amafumu n'enkuufiira n'ebizibawo eby'ebyuma n'emitego n'amayinja ag'okuvuumuula. N'akolera mu Yerusaalemi ebyuma ebyagunjibwa abasajja ab'amagezi okubanga ku bigo ne ku nkomera eby'okulasa obusaale n'amayinja amanene. Erinnya lye ne lyatiikirira wala, kubanga yayambwanga kitalo okutuusa lwe yafuna amaanyi. Naye lwe yafuna amaanyi, omutima gwe ne gugulumizibwa n'okukola n'akola eby'obukyamu, n'ayonoona Mukama Katonda we, kubanga yayingira mu yeekaalu ya Mukama okwotereza obubaane ku kyoto eky'obubaane. Azaliya kabona n'ayingira ng'amuvaako ennyuma, era wamu naye bakabona ba Mukama 80 abasajja abazira, ne baziyiza Uziya kabaka, ne bamugamba nti, "Si mulimu gwo, Uziya, okwotereza Mukama obubaane, wabula gwa bakabona batabani ba Alooni abaayawulibwa okwotezanga obubaane. Va mu kiggwa, kubanga oyonoonye, so tekiriba kya kitiibwa kyo okuva eri Mukama Katonda." Awo Uziya n'asunguwala, era yali alina ekyoterezo mu mukono gwe okwoteza obubaane. Awo ng'asunguwalidde bakabona, ebigenge ne bifuutuuka mu kyenyi kye mu maaso ga bakabona mu nnyumba ya Mukama ku mabbali g'ekyoto eky'obubaane. Awo Azaliya kabona omukulu ne bakabona bonna ne bamutunuulira, era laba, ebigenge nga bimukutte mu kyenyi, ne banguwa okumusindiikiriza okuvaamu. Weewaawo ye yennyini n'ayanguwa okuvaamu, kubanga Mukama amulwazizza. Uziya kabaka n'abanga omugenge okutuusa ku lunaku kwe yafiira, n'abeeranga mu nnyumba eyayawulibwa nga mugenge, kubanga yaggyibwa mu nnyumba ya Mukama. Yosamu mutabani we n'abanga mukulu w'ennyumba ya kabaka ng'alamula abantu ab'omu nsi. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Uziya ebyasooka n'ebyamalirwako, Isaaya nnabbi mutabani wa Amozi yabiwandiika. Awo Uziya ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, ne bamuziika wamu ne bajjajjaabe mu kibanja eky'okuziikangamu eky'abassekabaka, kubanga baayogera nti mugenge. Yosamu mutabani we n'amuddira mu bigere.